nakatudde. Wangi sebo. Uvaawo ddawa. Sibyatya no sebo. Ndi bulungi. Oli otya? Bulungi sebo. Uvaawo eno. Eno nva mu bayitayo mu Soweto. Mu Soweto. Kiki eki mu Soweto badde onoonyeyo ki? Mbadde nva kunoonya omwami gwe bayita Meya Kapiito. Meya Kapiito. Meya Kapiito mami yamuntumyeko nangamba ngende muyite. Kati gwe mbadde nva okulaba omanyi birthday ya Bobo etuuse. Birthday ya Bobo? Yaddi. Ku Sunday eno. Tugenda gikola ku Sunday. Ku Sunday? Kati mami adde yantumye mpite Meya Kapiito kuba ye mugenyi omukulu gwe bayise. Meya Kapiito yaliwa? Tomumanyi. Meya Kapiito kati omanyi luli Bobo we yali abuze. Kati oyo Meya Kapiito ye yamutulondera n'amuleeta. Ye meya weeyo mu Soweto? Ye meya naye yatunnyonnyola n'atugamba erinnya eryo. Baali mutumirayo gye banywera omwenge mu bbaala. Baafuna omukwano okuva ku olwo? Baafuna omukwano bambi Bobo buli wabeerawo ayogera ku meya kati bwe bamubuuza kyayagala n'asaba bamuleetere meya. Ku birthday? Ng'omugenyi omukulu. Kakati birthday mbadde sibimanyi era sinsono biwulira leero. Yeeyo birthday etuuse ya ku Sunday. Kakati ffe nga temwatuyise ffe baganda ba Bobo ffe tulina okubeera ku mwanja kumukolo guno nene mutatuyita. Nze mami gwantumako gwe ngenda n'empita. Kati gwabadde tannaba kuntumako. Mayi muzeeyi yabadde ankubiddeko naye ku ssimu. Aba ndowooza agiggyeyo. Kamugiggyeyo ddala ndowooza ku birthday kwennyini ku Sunday okwo. Tekirina buzibu naye lwakuba ate ndaba kati mami okimanyi tabaagala. Buli kadde mubeera mu kwesojja muyombayomba. Kati kinalabika kityange ozze ku birthday ate era mutabule birthday ya Bobo. Nakatudde bino ebintu ebimu bireke kuba wali waka waffe. Nze ndaba waali birese n'olinda birthday neggwa n'olyoka ojja obutatabula mbeera. Ngenda kujja lwa Bobo. Kuba oli muganda wange. Ndi waddembe okujja obudde bwonna omukolo gwonna ogubaawo ne bati bampise n'entuuka. Ndi wawaka okitegedde nja kujja ku Sunday tumalize ne muzeeyi ene wano wembeera. Bannange amakanga maneno inako n'emizigo y'abapangisa. Zino nyumba za muzeeyi Katongole. Za muzeeyi Katongole? Muzeeyi nga alina ennyumba nnyingi. Na zino za muzeeyi era kwembeera. Bulijjo nze mmanyi kale oba opangisa oba kale wazimba amakanga gago. Nsula ku za muzeeyi Katongole. Tonnazimba zizo. Nja kuzimba. Kale sewo. Kale bandabire nja kujja ku Sunday. Kale sewo. Kale. Batulabira abeeyo. Kale nawe banda. Kale sewo. Papi shimwe amakuru. Umeze bite se? Ni sawa. Byanje ntabwo byoroshye. Ibintu ntabwo bikigenda neza nawe urabizi nkuko nakubwiye nyine ngo mba hano muri Kampala sika capati urabyumva. Rero byagiye kugeraho ngaho umukiraza gusanga kuntu abona kuntu nakoraga cyane ninjiza abakire baza bakunguraho. Umukira arangije arambwira ngo igifo cyaragishaka. Maze kumbwira ngo aragishaka. Bizimana. Kanze ndongera ngo hamagareho. Bizimana. Yes sir. Ugamba uti. Gende tato lyotya. Je bali. Kale nawe je bali ko. Kale. Ugambuzi. Mwana mbere yo mpora. Tutuwa ku mudala gwo tukebera tubuza omusajja ali wati tukulabako. Mbuze kubanga eri wali wembadde nkolera. Omugaga yajja nangamba mbu ayagalawo. Ate n'engeri gye nali maze kufuna abakasitoma. Abakasitoma bajja bampagira. Ye najja nangamba ekifo kyakyagala munaye. Kati ndi wano noonya kifo, noonya wenkolera. Kati kwe kungobawo kati mbadde wano, ngazze wano kulaba ku kapiira wano. Tujja tunoonya Bizimana waffe yatukolera nga komanda akawooma. Tutwabika kuba tugamba wali okolera wavaawo dda. Kati obeera oti embeera kijoli mwera obitambuzo ota kuba kati kuligwe mulimo gubali ofunamu. Kati nagenze nakiddaye wansi mu katawuni nga ngenze kunoonya ekifo ekirala. Kati gwe nasanzeyo nangamba mbu nindarinde mwawo agenda kuŋŋamba. So kati ninza ngambe nfune ekiddako. Kitegeera? Owaye gwe.
Musawo nakijoba. Oli musiru nze nakijoba kisinika amannyo. Musawo Eve. Okajogamba. Bwe busiru obubakeza nga okwebaka ku mirimu. Kati lwaki osumagirira wano? Wano wolabye okolera wookolera ye office yo. Musawo Eve, mbadde maliriza okola ningamba kankoleki kampumulemuuko. Omanyifu abakiga wetubanga tukoze emirimu ne tukoowa ngamba towaayi kanzireki kampumulemuuko oba wakaluba kyuvula abantu badde ndadde omutwe ku kisenge badde seebaseemu. Sooka olinge. Bwe wali ojja bagamba olina kola saawa mmeka? Kola lunaku lulamba. Kati oli mukola oba oli mukusumagira. N'okibuuza nga kyonna kyonna kiwe nebaza amannyo. Gwe wajja kukola si kusumagirira wano. Naawe omanyi nva kulya akatogo. Kati ate akatogo naawe omanyi akatogo kamugogo kasimagiza tikati so tulo wewe. Kalinga piritoni kati olumaze okalya po ngudde wano. Kati kalese tulo wowe kasimagiza kalinga piritoni. Kati n'omubuuza ebyamagezi ng'akuddamu bya kisiru. Obutogo tobuwa tomanyi nti bwe ndi obutogo nsobola osumagira. Kiki ekyakuliisizza obutogo ng'olina ebyokkola? Musawo Eva naawe okimanyi akasente ke mbadde nnyina nga kasobola akatogo. Era olumaze kulya akatogo ninywerako n'akananaasi keebi ka 5 kwe kuwulira nga obulamu buteredde kwe kugireeta ninjikuba wano ekigwo kati badde oyagala nkole ekyaddala. Funa ebikufuula biza okusinga okuddaana okwasamira we n'ositamiriza tuweebakiriza n'okitunuya n'ogiroka abaaga Yesu. Bizinesi z'abannamwe lwaki muzisumagiriramu? Musawo Eva onaaba muyombi buyombi mmaliriza okukola emirimu gyonna ningamba kampumulemuuko olunaamala akawungeezi wano nze mumpisemu egaali nkole ngende. Okigamba byamagezi kikuddamu bya kisiru. Gwe yene nawulidde n'olugambo ng'oyagala kudda mukyalo. Mukyalo onoonyayo ki? Si lugambo nze mukyalo ngenda genda nayogedde ne Ben musawo Ben. Era ebintu byonna yabingobeddeko. Ebiki? Ngenda mukyalo kufuna ndangamuntu njagala kufuna akawunti. Ne baba. Ebyokulya byo byali birungi. Ebintu byange biwooma, chapati zange ziwooma. Era nze asinga okusiika chapati. Ate kyeweewaana nnyo. Nera twakugulangako kyekirungi. Wonna we munansanga yabakolera ebintu birungi. Ate namwe we munaafuna ekifo ekirungi nga nsobola kukolerawo musobola kuŋŋamba. Bizimana, ebifo bye tumanyi ffe bya bbeeyi tobisobola. Tobisobolerako ddala. Ekirungi kutegeeragana ssente. Ekyebbeeyi kyo tokifaako gwe bw'ofuna ekifo nga kirungi kikola nga kiri kyembaddeko kibadde kikola nga kireeta ssente bakasitoma nga beeyiwa bweyo okitegeera kati bw'okifuna ng'oŋŋamba. Naye nyiikira nnyo onoonye ekifo oddemu okole kubanga ebintu bwali okola byabanga birungi okitegeera. Abantu baagala ebintu by'okimanyi. Tojja gamba nti twakubwa ssente kunoonya kifo kirala. Ssente ze twakubwa zikumala era okubanga osobola okukola ki n'okunoonyeza kati ekifo ekirala ky'okola ki ky'otandikirawo oba wazirya bubi. Era ekifo nkinoonya akakati kambabuuze mudda wa ssaawa zino. Bizimana, obuuza ffe abantu abakulu. Kubuuza si kibi. Tumugambe. Atulina we tulagako kale tulina bagirlfriend baffe tugenda okusinkana awo. Mugenda sisikana obuwala bwammwe. Tugenda sinkana buwala bwaffe. Kakati mbawerekereko. Bizimana. Bwe bw'ofaanana bw'otyo. Ng'abyoyambadde. Ate engoye zibadde ki? Togenda tuwerekera kubanga n'ekisooka toli mukwano gwaffe. Wakolanga ebyokulya tewatuwolanga twakubwanga ssente cash. Okitegeera? Kati tuba tulina gye tukutwala. Kale mundese wano. Sooka ofune ekifo. Kale mundese wano naye ngenda funa ssente no nange tandika okwambalanga mwena. Era funa ssente olyoka obeere mukwano gwaffe. Kale taata. Yayi wano. Kati gwe akawunti ogenda gikozesa ky'ogimanyi omanyi ne kyetegeeza bwe. Musawo Ben yaŋŋambye akawunti ngenda kujja anzigulirawo akawunti abeere ng'ateeka ssente zange ku akawunti. Naye naye Ben kasajjako obubbi bukasusse kati. Kasusse gwe. Okimanyi nti bagenda kubba? Gwe omanyi ne bwe bakozesa ATM card. Omanyi bwe bateeka ATM mu kyuma gwe. Yaŋŋambye byangu nnyo. Omanyi oli muntu w'abantu. Era yaŋŋambye byangu nnyo jasiteekako ssente zange nga ngenda nga nzijjayo. Kakati gwe oli mubbe wajjo. Obwo obusente obutini bwe bakuwa bwe bagambye bakuteere ku akawunti. Si bakuteeke ne ku payroll y'eddwaliro. Oli musawo gw'omulongoosa n'omusawo tebabaawula. Nze mbadde manyi ffenna tukola mu ddwaliro. N'okitunuulira. Era yaŋŋambye ffenna engeri gye tukola mu ddwaliro naŋŋamba omusala ayagala kubeera nga akuteeka ku akawunti. Naŋŋamba kyangu nnyo okuzijjawo.
sente azikuwe mu cash mekezo za kutera ku account bakusale omusolo bakusale buli kimu kati onoba osigazaawo ziriwa asinika amanyombo ngenda mu kyalo era ngenda kunona national ID oyina amagezi ate nze neewuunya banno bakiga banno bwe bava eri ewaabwe bwe batuuka wano bakola omwaka mulamba omwaka bwe guggwako n'agenda ng'alina akasente mu nsawo kati gwe olina kye yakakola emyezi 2 asiriwalambu ngenda kunona national ID kati ebbanga lyogenda okumala ng'ogenze yagambye agenda ddi kusasula tesiri waffe nga omanyi wala ngenda malayina keezi 2 ate gwe musawo yivu olaba gwe Dr. Ben omulaba nga mubi naye muntu mulungi yangambye ebyo byangu nnyo sikulaba ng'ovudde wano ng'onona national ID obwo obusiru obukwaziiranya oleka eddwaliro nga liddugala asiriwala Dr. Iva nze ngendera ku bya Ben kubanga era Ben musawo Ben yampa omulimu era yansasula nise gye yangambye era agenda zintera ku account ate nze n'okunyongeza omusaala kati ngendere ku byo atasobola kunsasula AKASATTIRO BASATTIRA